fena tubadde twabibadde bigenda mu maaso mawulire by'omugagga Lwasa abaana mwamugaseko ekyalwasama abaana mwamugaseko ekyalwasama Lwasa ma ebigambo byavaayo nayogera ku mbeera ya mwana muwala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. So many people have taken it in a different way, a different magnitude has been given to by different people upon this story, but then kyonna kyonna kyekiri kiddayo ku kituufu nti Lwasa yavaayo nayogera kyamanyi ku Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi till now ali shut. Ntegeddeko nti naye flies back from Dubai yali traveling the two and is back in the country, but tanaba kumbera gyayogera oba kuteekawo wakati we ne Lwasa. And of course Lwasa yavuddeyo n'agamba nti so Bobi we Masaka yes naye ssebo mwavu tazaala agenda n'agamba ssebo nti omukulu Diana Nabatanzi ssente zonna zamutadde mutazaala, but this is it. Lwasa ayina right eyogera ku kyamanyi ku muntu we, then ne Diana naye alina right eyogera ku kyamanyi ku Lwasa because bonna ng'abantu ekyabagatta kyekyabawudde mu nkwano era tusuubira okuba nti ekyabawudde kijja kuddamu kibagatte. Lwasa behave, tuddamu kola interviews. Diana behave, don't respond to what Lwasa said. Otherwise omunagenda nga mu responding here there mugitugenda maliriza buli omu ayogera kyasanze, you know. Ekisookera ddala Lwasa yavaayo n'ayogera ekyaliwo bateesera ne bakkiriziganya 5 years ago nti no tweyagala naye tekudda mawulire. Lwasa bwe yavuddeyo yayogedde ku media house mu Uganda. Ekyokubiri, Diana Nabatanzi bakuwa byonna bye bakuwa wagaana okuzaala. Omusajja yavuddeyo n'agamba yakuwa emmotoka, yakupangisiza apartments nakukolera business buli kimu, wagaana okuzaala. It is upon you. Koyiro ze mwambala mmwe mumanyi koyiro ze mbabateeka mu myaka 2. Ekyokusatu ekyabagatta kyekyabawudde, you know. So tetwetaaga kuddaawo ate kunonooza bitakwatagana mbu ate biki Lwasa akoze bati ne bati ebyobugagga bya Lwasa mubijjeeyo. I saw a blog, yes, si kibi kujja bya bugagga bya muntu, but why now? I saw a blog yavuddeyo n'ebijjayo bya bugagga bya Lwasa, you know, here and there. Then mujjeeyo n'obwavu bwa Diana bwe yalimu before Lwasa, you know. So Lwasa bw'avaayo n'akola ebyo byonna mukwano, it's out of love. Yeah, namukwano gwange tugamba nno n'ekitonde ekisajja kinyigirizibwa. Jostede bwe yavaayo n'ayogerako mwamulaba bulala ng'anyigiriziddwa olw'embeera eyali wakati we ne Prima. Then ne tulaba Katamba Edwin naye yavaayo n'anyigirizibwa nga Fie amukuba enkya n'eggulu. Ne mwavaayo ne musaidinga ne Fie ng'ata yakuba cuts. Ne tulaba omwalo omulalo naye akamala okutta radio presenter Hunter FM, you know. Ekitonde ekisajja nakyo kinyigirizibwa n'abagagga banyigirizibwa. Natunuulidde Lwasa ng'ayogera with gratitude, ng'ayogera with pain at heart, you know, ng'alagira ddala nti embeera gy'abadde ayisibwamu ng'omusajja si nnungi. So we should not judge anybody. N'abaana abawala ndaba kati ssaawa eno mwenna muwoza omwavu asaaya n'agaana okuzaalira, but think about the man Lwasa abaddewo ng'asuubira all the best from Diana nga takiwa, you know. So omusajja namulabe ng'ayogera n'okuganda abadde tamuwona avudde. So tukireke the two of them, Lwasa Diana. Kale ne bana balaba bayingiramu kuba nategeddeko nti no list nenemu baba bakungu mu emmenga awo bekigendo twaliramu. So tukibalekere amanya agatanaba kumention nga temugaleeta. Natandise okuleeta awo amanya amalala awo simanyi Free Boy simanyi biki naye nga kyonna kyekiri mubeesonyiwe. Yeah, this is my idea. This is my piece of advice to everybody who is putting their nose into more issues, matters Lwasa and Diana Nabatanzi. Yeah.